Nnamukadde Margaret Elizabeth Kimiro w'emyaka 83 ow'ebulema mu divisioni y'e Bujumbura Hoima yalajanidde President Museveni okumuyamba ku baana abaagala okumutwalako ettaka bali eyamulekera. Ettaka eribaleebuukanya lisangibwa Bujumbura nga liweza yiika 280 nga kati agamba bamuweereza obubaka obumutiisatiisa okumutusaako obulabe singa talivaako nga kwe bagase n'okuwamba ekyapa kyaliyo. President Yoweri Kaguta Museveni famila yandawulo gimanyire kurungi nkwendo nyambe oijo yemeera hagati yange n'abaana bano. Ono alambuza omusasi waffe ettaka lyagamba nti yagula nebba Kimira Herbert Kiswaza mu mwaka ogwa 1964. Agamba yalaba ensonga zimulemeredde n'addukira mu kooti kyokka nayo emyaka gyekulunguludde nga mpawo kisalibwawo so nga bamu ku baana babba bamuteganya okuli okusaawa emiti gyonna giri ku ttaka lye okutunda ente ze ng'aliko n'omugwa Alumirizza eddiganya bwongo okweyambisa poliisi okumutulugunya. Amabara Winnie Bernard Nyabonga Edgar, Kamras David, Nampanja Patricia. Ekisinga okumuluma kwe kuba nti batuuse n'okumugoba awakaawe nga kati ali ku bunkenke obutagambika. Ssentebe w'ekyalo Bulemwa nga ye Simon Lumanyaho alabudde abaana 10 okutulugunya muka kitaabwe bakole ebyobugagga ebyabwe. Omukumanya okwange Nyikaire ni manya runi ningambirwa nti ettaka lino liri lwa Kiswaza Kimera kionka aina omukazi oyaswire empeta niko baliguzira hamwe. Omukazi ogwo naruga mparo wa ndahura. Beatrice Jane Kimera omu ku bawala b'omukadde ono ne mutabani we Apollo John Ramparo Benjamin Dorengeri baganda baabwe gye batulugunyamu nnyabwe nga baagala aviiremu awo. Olunaku bwe yafa ne tubagamba mugambye nti taata yakola ki, yakola wiiru mugireete mugisome ne batugamba nedda ne lawyer waabwe nga wali. Ettaka lino originally lyalimu abantu bana ngira bali bagambire abasatu baafa hasigalamu omukaiko waitu atuli mu kooti Masindi and na Ministry of Lands ekahandika omukliyaringire. Nyabonga ayogerwako ku lukomo lw'essimu yeeganye ebiboogedde n'annyonnyola bw'ati. You know, our father never left anything with any child. He left everything with our mother. You know, this is now you can see that you are missing very many facts. Ate oluvannyuma lw'okulaga emboozi mu mawulire Agataliikonfuufu ng'omubaka Abdukatuntu avumirira ekibbataka ekisuse mu ggwanga nga n'abamu ku bakikola bakozesa ofiisi ya pulezidenti ab'enju y'omugenzi Nkinzi bagenze ku ttaka eririko enkayana nga baagala okwerula empenda buli omu amanye bw'ayitira. Ettaka eryogerwako lisangibwa mu Ngobe Bunnamwaya mu munisipali y'e Makindye kyokka abataka ababiri abalikayana okuli William Serumaga ne Eric Kigozi tebalabiseeko. Okupunta ettaka kugenze mu maaso era ne basimba ebikondo ku ttaka lino. Diana Nakalemba akulembeddemu ab'enju ya Nkinzi annyonnyodde bye bamanyi ku ttaka nnyabwe eri eyabalekera. Kati Bunnamwaya yali wasuuna kati n'alinnya n'amukyusa mu mwaka gw'63 n'aba nga she's a registered proprietor era liri mu Kasalina Nkinzi. So buli avuli ku ttaka kuno alina kuva mu Kasalina Nkinzi yena alyoka aliddako. Omuwabuzi wa Pulezidenti Nakayenga alambuludde bw'ati ku nsonga eno. Bwe twakolera ku by'ettaka abakomawo nga banyigiriziddwa ate nga tebafunye buyambi tebasobola na ku affordinga ba lawyers abo benyambira ddala. Kigozi ne Serumaga oluvannyuma tubasanze bayimiridde mu bitundu ebimu gye beerudde empenda ne bannyonnyola engeri gye bafunamu ettaka eryo. Oli utategeera azenga tali prepared ebikwekumentu tusabe yeze eby'ettaka bigendera ku buwandiiko n'olwekyo nze nandisabye abantu bonna abakola ku by'ettaka batambulire ku buwandiiko batambulire mu mateeka.